Omuggaga Emmanuel Lwasa yesansabaga oluvannyuma lwa Desire Luzinda okugenda ne Levixone. Kakati nno amuyozezza nga bw'atutte ekintu ekisinga okuba eky'omuwendo. Nkubuuzaako gy'osinzidde weebale nnyo weebale ddala okuva wano okubira enteekateeka zaffe ez'omuzinzerezo omuggondo. Subscribinga, sharinga, commentinga. Genda ku mitimbagano gyonna ogoberere ffe tukolera okufeffetta amawulire agaliwo kaakati n'ensonga eziriwo kaakati bassebo ne bannyabo ogw'omanyi obulungi bonna Masaka Emmanuel Lwasa avuddeyo n'alabika ng'ayozaayoza mwana mulenzi Sam Lubyogo amanyikiddwa nga Levixone olw'okutuuka ku kkula ery'okwewangulira mwana muwala Desire Luzinda. Wakati we bagenze mu maaso okulabika nga bakola omukolo ogw'okukyala, omukulu Lwasa mwennyamivu nnyo era awulira ennyiike y'amaanyi okubanga ebintu by'okukwata obulungi omukyala Desire Luzinda ate yabiteekamu oluwalaato bw'atyo n'asobola okulabika nga amuvaako. Kinajjukirwa omuggaga Lwasa n'omukyala Desire Luzinda baali mu mukwano ogw'ekimmemmette we twogera wali mu mwaka gwa 2017. Era mbagirawo bw'atyo omukulu Lwasa wamala okwawukana ne Desire Luzinda yagenda mbagirawo ku mukyala amanyikiddwa nga Dianah Nabatanzi, omukozi wa TV ya BBS Terefayina. Wano Lwasa agamba nti omukyala Dianah Nabatanzi yamukola bubi nnyo we yagendanga mu maaso okulabika nga akola shows ze oba program ze ng'ayogerera bubi omukyala Desire Luzinda ng'agamba nti yali takimanyi nti omukyala Nabatanzi yali akola bino byonna okumusuuza omukyala eyali asinga okulabika nga mulungi. Wano Lwasa agamba nti omukulu Levixone atutte omukyala ye gwayise marriage material, omukyala ow'empisa omukakkamu era omu gwe yeenyumirizaamu ng'agamba nti ye muntu agenda okulabika nga akwazza obufumbo bulungi kubanga agamba nti yadde ebirala byonna byaliwo naye ekyamazima kisigala kiri nti omukyala Desire Luzinda mu butonde mukazi mulungi. Wano n'agenda mu maaso okulabika nga ayozaayoza musajja munne kubanga ate munnange munno waakusinga era oba olina oba oliusa oliawo okukkiriza. Mpozi kinajjukirwa okujjukizaako omukyala Desire Luzinda ne Levixone bagenda maaso okulabika nga bakola omukolo gw'okukyala we twogera ku Lwokusatu lwa Ssabbiiti ewedde ng'ennaku z'omwezi 13. Wano bannansi ne gye buli kati bakyayogera obwama obw'enjawulo nga boogera kino na kiri oba nga bagamba nti ensonga zino ntuufu naye ate bassebo ne bannyabo bo be boogerera tebabifaako bali mu byabwe tebalina kintu na kimu oba oliawo kye bagenda mu maaso kulabika nga baanukula. Kakati ensonga bwezito bwe ziri. Of course nze naggamba tujja kutuusaako ebintu byonna nga weetaaga okubimanya yonna gy'osinzidde okulabika ng'otugoberera. Kugamba kola ekintu kimu, subscribinga, sharinga, commenting. Genda ku mitimbagano gyonna olabike ng'ate otugoberera ffe tukolera okufetta okw'omuzinzi kuweetaaga okumanya yonna mwana maama mwana wa taata. Yenze Ssemaganda Moses Hope lwa Kampala Media TV. Yonna gy'osinzidde.